Banna kusinza Yesu mujje tusinze yatutonda. Mujje tusaale. Mujje tusaale. Yesu gotegeze bizibu byonna ye ku dunia yafunanga ebizibu musajja wattu. Yafundikira mu mikwano gy'abaluso olukwe lwakumumiza musu. Nnyini nsi ya mutaasa. Tetwetaaga Yesu. Nabye oyo musajja Kiti ng'avuma ekisiibo kyaffe ng'alowoozesa abakatoliki nti basiiba kikyamu. Ne mmanya kugamba kale ekizibu kye kuba n'omutwe gwe mutono. Mutwe gwe ogulabanga mutono. Okiraba oba yeetaaga okwongera mu ku bintu. Omutwe kyakayina ebintu bitono amanyi bitono. Omutwe gwe butono ate kyaka nebyalina nayo bitono. Ensonga z'abasajja ba Katonda wamu ne basajja ba Mukama okubeera nga buli omu alina ekirowoozo ekyenjawulo naddala nga kikwatagana mu nzikiriza eyo gyakkiririzaamu ate era eddiini gyawuliriramu emirembe kyandibanga embeera etandise okubanga esajjuka. Engeri gye kiri nti abasajja ba Katonda betutuula ne tuba nga tutunuulira ate batandise okubanga beesasambula era nga bavuddeyo okubeera nti tebakkiriziganya wabula obutakkiriziganya ne babuteeka mu lujjudde era mu lwatu bakira n'okubeera nga beeweereza ebisongovu. Omukulu gw'entandise naye entandise ne Sheik Kiti ate era mukadde ke kamu n'enkugattirako Father Kibi bwe yavuddeyo olunaku olw'eggulo nga tasalikako musale yadde ddakiika emu era n'atandika okuba nga aweereza mulungamya oba mulyoyi wa mwoyo munne Sheik Kiti ng'agamba nti omutwe gw'alina gwandibanga engeri gye guli nti mutono ebirowoozo gulina bitono ddala. Ensonga eyasinze okuba nga evaako kalumanywera bye bigambo ebyayogerwa Sheik Kiti gye buvuddeko bwe yali nga awakanya ensiiba y'abakatoliki wamu n'abagwa mu layini efaananako bw'etyo bwe yagamba nti omuntu omukulu otandika okutya okusiiba pineapple apple wamu ne watermelon. Sibye watermelon. Ennaku amakumi ameka nga talaba ku watermelon. Abasibye mapaapaali, abasibye ennyama, vakedo, ab'embuzi, omulala yasibye kibumba. Bali mu Ramanzania. Gwowulira otya buwongo Allahu akbar simanyi bwe kyenjogera lwaki bitegerekeka imamu nga ekyenyiso kiri wansi kulwani kitegeeza ki ekyo mwazinya sinama tekina makulu tekina bakira ebigambo ebyo byowulidde ebyayogerwa Sheik Kiti gye buvuddeko ng'okusiiba kw'abakatuliki kutandika ate era mukadde ke kamu nga ne Ramadan ku lw'abasiraamu etandika. Ebigambo ebyo bye byasinze okuba nga bibagula obuzibu bwonna ono ye Sheik Kiti oli ye Father Kibi bye byasinze okuba nga bibagula Father Kibi we yafunye akakisa okwogerako n'ab'amawulire kugamba nti nedda wano kiba kisusse we kyandikomye wabula ebigambo ebyo ng'omaze okuba nga obiteeka ebbali Sheik Kiti mu mbuulira ze ez'enjawulo bw'abadde nga abuulira abayisiraamu wamu n'abatali bayisiraamu akonyengako nnyo ku ddiini y'abakristaayo nga ne gye buvuddeko yabagamba nti oyo Yesu wammwe gwe musinza muntu buntunga era omuntu we yandibadde alina omubiri alina ekibumba na bwe kityo kiba tekikola makulu muveeyo eyo mujje eno ku sayidi y'obuyisiraamu. Banna kusinza Yesu mujje tusinze yatutonda. Mujje tusaale. Mujje tusaale. Yesu gotegeze ebizibu byonna ye ku dunia yafunanga ebizibu musajja wattu. Yafundikira mu mikwano gy'abaluso olukwe lwakumumiza musu. Nnyini nsi ya mutaasa. Tetwetaaga Yesu. Tetwetaaga Yesu. Ebimu ku bigambo bya Sheik Kiti gye buvuddeko ng'abuulirira abayisiraamu mu layini efaananako bw'etyo ng'abagamba nti bannange ate bw'otunuulira abakristaayo bali Yesu gwe basinza naye yali just mwana wa muntu oba yali muntu buntu. Kati nno ebigambo ebyo n'ebirala bye bizze bireeta Father Kibi okubeera nga yeepika muli mu mutima n'afuna obusungu n'obulumi obw'ekika ekyawaggulu. In fact bwe tutunuulirako emabega gye buvuddeko omwaka oguwedde ogwa 2025 in fact olunaku olwaleero obw'omulundi guno si gwe gwasose Father Kibi ng'ayawukanya endowooza ne Sheik Kiti
ne mu mwaka gwa 2025 eringa gutandika oba wakati waago Father Kibi yavaayo n'ayambalira Sheik Kiti olw'ebigambo bye yali avuddeyo ng'ayogera ku bukristaayo era n'amugamba nti ssebo fe abakristaayo ffe twasooka. Sheik kimanyi Kiti mwekereziya oyo singa yali faaza bakuyita Sheik Kiti alinga yagala ensi yonna ebeera ensiraamu. Oli yagamba kereziya emuddemu ne bagamba oyo mutono nnyo kereziya omuddamu tasobola tumalira budde kubanga obukristu bwatandika mu kyasa ekisooka eddi obusiraamu bwajja mu nsi after 600 years 7th century. That means obusiraamu abeera mwana ku bukristu. That means you can't attack what you don't know. Mwekyembasaba mwenna, life is short. Buli kyolabawo wakisangawo ojja kirekawo. Tambulira muleeniyo, vugira muleeniyo, totabaala. We pray for Lucia. Ebigambo ebyo byayogerebwa Father Kibi gye buvuddeko. Kati wakati wonna nga omuliro gutandise okukoleera era nga abakristaayo abakatuliki n'abantu abagwa mu buufu obwo batandise okwecwana n'okubeera nga beewuunya kiva ku ki Sheik Kiti okubeera nga abalumbagana n'okubeera nga ayogera ku nsinza yaabwe n'engeri gye bakolamu ensonga. Sheik Kiti yavuddeyo n'alikodinga akatambi bakira mu layini ey'okubeera nga yeetonda era nga yeetondera abakristaayo olw'ebigambo byeyandiba nti yaseereddemukko ng'ayogera. Kantuuse okwetonda kwange eri mikwano gyange abatali basiraamu. Olumu oba oli awo abatatutegeera bwe twogera ku Jesus bwe twogera ku Kristo n'ebiri mu layini eyo wenna akosebwa mu mbeera emu oba endala tusonyiwe. Tetuli basiiwufu bampisa kutuuka kutyoboola muntu yenna lwanzikiriza ye. Buli muntu waddembe okusoma enzikiriza gy'ayagala gy'atebenkera nayo. Ekituufu mu njogera zaffe tekituliimu yadde olunaku oba eddakiika kusuubira nti abantu bonna bateekwa kuba basiraamu. Maama tusuubire tutyo tubirowooze bwe tutyo ng'abantu ffe twabatonda. So bassebo ne bannyabo buli yenna yali akoseddwa nga twogedde ku Jesus twogedde tusonyiwe. Ekigendererwa si kutyoboola si kukakkanya muntu yenna oba nzikiriza yonna. Bigambo bya Sheik Kiti era nga kaabadde katambi akakwatiddwa egimu ku mikutu egikwasaganya ensonga za ddaawa. Sheik we yafunyeyo akadde okwetondera abakristaayo bonna n'abagamba nti bannange bwe tubanga tutuuse kwogera ku nsonga zino buli wempisa erinnya Jesus mu kamwa kange oba Yesu mbeera siriyisaamu mu mbeera ya kutyoboola bakristaayo wabula mbeera ngezaako kwogera ku layini eyaffe ey'obuyisiraamu n'okubaako engeri gye nsobola okuluŋŋamyamu. Olutalo luno oluli wakati wa Father Kibi ne Sheik Kiti bangi abatunuulizi b'ensonga bagamba nti kino kyandisiiga ekifaananyi ekibi ennyo nnyini ddala eri abakulembeze mu nzikiriza bano ababiri. Engeri gye kiri nti kati bavudde ku nsonga ez'emwoyo ne batandika kubanga bavaawo butoola okuvannyuma n'okuba nti ne Father ebigambo byavuddemu byabadde biraga nti asunguwalidde ddala ne sekusunguwala yenna. Bakira ate mukadde ke kamu n'otunuulira ku layini ey'endowooza oba ey'enzikiriza nti buli muntu eddiini eyo gy'abakkiririzaamu abeera agamba nti eyange yeesinga era tosobola kubanga ovaayo n'oyogera ku ddiini ye n'akulekera nti newe kyandibadde nga omukatuliki yayogedde ku sayidi y'obuyisiraamu kyandireeseewo obuzibu oba we kyandibadde ng'omuyisiraamu ayogedde ng'akosa ku sayidi ey'obukatuliki era still kyandireeseewo obuzibu. Ensonga tuzirekaawo wabula tweyongereyo okwennyika mu nsonga ezikwatagana n'ebyokusaba. Bwe tuba nga twogera ku kusaba
olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 Maachi omwaka 2026 sipiika wa Parliament y'eggwanga omukyala Anita Anet Among yeetabye mu kusabira omugenzi taata we yaliko sipiika Jacob Olanya era nga ye yamuddira ne mu bigere. Ojja kujjukira nti omugenzi wa taata wa sipiika Jacob Olanya yafiiridde ku myaka 97. Bomma mujjukira bulungi amawulire g'okufa kwe gaafuluma ku lunaku olwayidi lwennyini. So olunaku olwaleero okusaba kugenze maaso n'okubanga kubeerawo okwa eyaliko speaker wa Parliament oba okwa taata we yaliko speaker wa Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda olunaku olwaleero. Kale awo nno nga tuvuddewo mu kifaananyi omukulu gw'olaba afukamidde ng'asaba eridunda ye mukulu Sami wa Sami the Mighty Family oba amanyiddwa nga Sami Okanya. Olunaku olwaleero abadde addayo mu kkooti era ng'abadde afukamidde kusaba Katonda amuyambe emisango gyonna egyamuteekebwako gisobole okubanga gimugibwako. Eyo nno nga tuvuddeyo olunaku olwaleero sitiru nga twogera ku nsonga z'okusaba. Otunulira akatambi kano era ngenda kubanga nkakulekera mu bujjuvu. Mukwano gwange olunaku olwaleero mu bitundu by'e Bwayiisaawo enkuba etonnye ey'amaanyi ennyo nnyini ddala emaliriza ng'esudde ki billboard oba mu bimanyi ebyo ebibeera ku kkubo ebbali ebinene. Ki billboard kino kikubye emmotoka wabula Mukama ataasiza tewaliwo muntu n'omu afudde. Zandiba essaala nga ddala zikolera ddala ku layini efaananako bwetyo sayidi eyo wabula mwegendereze bannakampala abatambula naddala ku makya ng'enkuba emaze okutonnya. Ebintu si birungi mu kibuga Kampala ne ku nkingizi zaakyo. Byebyo nno sayidi eyo. Ekifaananyi ekyo kyolaba kya mwana omuwala amanyiddwa nga Mukisa Letitia Maira. Kaana kawala kato ddala kalina emyaka 10. Ekyennaku ekiriwo kye ekyokuba nti famire yaako ekanoonya akaana akato kano. Kamaama kaabuze ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini. Kitegeeza olunaku lumu emabega w'endikodingidde vidiyo eno. Omwana ono yabula ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya. Mu bitundu by'e Buwambo bagamba nti yali yayambadde sportswear uniform ey'essomero lya Northridge Junior School Buyaga Bombo. Yali ayambadde ka t-shirt ka cream ne empale eza short eza orange. Baguddewo dda omusango oba baguddewo dda ne bafuna reference ku poliisi y'e Buwambo olw'okubula kw'omwana omuto oyo Mukisa Letitia. Yenna amanyi ku mayitire ge osobola okuba ku namba 0701 25 37 25 oba 0705 11 35 25. Omwana yabuze. Bintu si birungi. Kale tusabira famire Mukama abasobozese okubanga omuto afunika. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.